tusuke kuba ngalo emirundi 9 ebizira bye tukuba sebo ne bannyabo tusukudde Utusinze nnyo Irene, twalagajjadde, twawongoose, twasumagidde, baffulu, bazzukulu ba Walusimbi, basse baggala miryango, beerabidde emyagaanya, omubbi w'ekiro n'abwamya, n'atunyakulako omusajja w'enjasabikku, entanyigirwa mu nnoga, emmegete, enteekomommi, enteemotiimoti, entasiba zikweya. Kanyakuzi n'agera nga tuboleera, nga tulo atandiikiriza okuwooma, nga tumwenyerereza mu ndooto ez'obulimba, Kazzi ampukwakulako. Omulongo oli w'amaanyi, olaba n'abaakuuna edda bazuukuseeyo, anti muto wange Mulindwa Muwonge ye yasoose okujja mu lumbe, y'omu ku baatuukiddewo. Oba lwaki teyakulindidde eri? Oli w'amaanyi nno, okuluumuludde aba buli langi, buli nzikiriza, buli byabufuzi, buli mugigi, buli kikula, ab'amagezi abaakuguka olufilosofiya, olutewologiya, olusosologiya, wabawuddisizza ne balengejjera ku ddobo ery'abakeererwa budde, ne bajja obwesige mu basigire baabwe, ne basikasikanyizibwa ng'abazibe, ne beerabira olwa Ssebukulu Bwante, ne babanywesa amatabangufu. Bwabadde buluvu, bakunogemu ezitaliiko lisiiti, bakinanjo kyankimize, ze bakunogamu zikira ze banaaliwa. So ne baffe baakimukolako, ne basibirwa ekikookolo ng'omuganda gw'omuganda oguzize. Omuganda azira, awaalina amagezi ategere. Neetegerezza Katonda, Ruhanga, Butonzi, Butonde, Buzaale, Lubwama, nga zonna nnukuta 7, ze nnaku 7 omwategekerwa enseeno, ng'olw'omusanvu lwe lw'okuwummula, era okuwummula kwo ng'omaze okwasaayasa n'okuwembukiriza abatukuvu emisana ng'ekiro beetikka. So abalabirawo nti batabangufu, abalowooza nti bakumanyi so nga tebakutegeera, weewaawo embaawo baalozoolera nkumule n'empapula ne babikkula kukunya. Nze nno seekweka nga naawe bw'omanyi. Nze ndi Matovu tegeebikkwa, ndi mundu weevugira mu Bwakalanda, mu Bwakanoonya. Ndi mutabani wa Muwonge enjogerere enkomansimbi, ne Nnabwami eyambwaga ebizirandoolu. Olwo ndi muzzukulu w'Omutiibwa Wamala.
bakoze si bulungi nnyo okuwalampya emiti nga tetutaddeemu kamunda. Tewali watali byana mu baana naba gy'obaliwa bulijjo ye ng'eryokanga n'etonnya. Mulongo mu bwa Pawulo obadde mukkiriza amanyi, ategeera era atya Katonda. Singa si bwe gwali teyandikukozesezza bya bwa Katonda. Omuli okwagala abalala n'okubaagaliza, omuli amagezi, okumanya, okutegeera n'ekitangaala by'ogabirako buli abyetaaga. Omulongo Kato singa teyali ggwe waswa teyandibadde, Naalomu ne Saalomu tebandibadde bo. Wajja kulongoosa ng'ogoberera waswa, essaawa bw'etuuse era omugoberedde. Bw'okyasinza okwagaliza bannabitone, wali osobola okubateerawo eddiiro ly'emmere, oba dipo y'endigi, oba essabiro ly'abeegayirizi, oba essawuliro ly'abasobeddwa, oba ekkukutiro oba kiri kituufu ly'abeepiiki. Watuteerawo ettembero, omutemberwa buli kitone ekyetemba ku jjoba. Tetwakukwatizaako ne bwe byatabuka wakafiiramu bwa ppeke bwa Namunigina ng'otuteerawo thiyeta eyo. Gwe mukululo ogwo gwolese. Bwe weesukka olw'okwano twasekerera akamyu akeerijjira ku nkula. Bajjo Mukasa yasibawo obujjajja 10 ng'owangudde. Nkakasa teyabukuwa so nga bw'owangula. Engeri kati gy'agamba nti yalokoka osanga anaazireeta. Kati nga nze yaliwonga tukayabira mu nsonga ezo, nja kulobolako kimu kya 10 endala nziwe mannyina zekkaani. Bwe twali tugandawaza Noah Time ne Abel Nkiiri ewa Pierre Sematimba, watya nnyo emisango gy'abajjajjange n'okakasa nti tegikwatagana na by'abajjajjaabo. Kyotamanya nti wali osisinkanye omunyolo muzzukulu wa Ndahura Kyalubimba Mwesokoza Myambe, omucwezi owa Namaddala, atali bano ababwetumba. Bwatyo tewanvumako busiru nga bw'obuvuma abalala, so nange saakulisaako nnyoko nga bwe mubaliisa abalala. Wankakasa obukomba mudaali bwo, kyokka nga teweesonyiwalidde buwangwa bw'abajjajjaabo obulambikibwa empisa n'obulombolombo ebyeri ennono. Wanzigira n'ekikolo eky'omukyalo oli Nakayaga, omujjanjabi era omuvumuzi. Era wandabula gwe Matovu tayinza kufa ddogo oba siriimu. Ogolaba nze mpangaala naye nga kyaliwo. Mulongo sikumanyirangako mu basajja kyekye abeekanga akamese akalaajanira ku kamaso ne weekukuma wansi w'ekitanda ky'omukadde akuzaalira omukyala. Lwaki walondawo olunaku lwe tuddirwamu ekikwate ekiri ekya buli mwaka ku mbeera ya nnyaffe, n'oweta n'otema n'obulawo? Nga gwe Ssedduke abadde awaniridde essuubi ery'okuzza engubo omuzirifu, n'obomba, n'otoloka, n'opyanta, n'omyansa mu kaseera w'obadde osinga okwetaagibwa.
walabula Abaganda okufuuka emmomboze okwabwe singa tebadda mu nsozi kukuma byoto. Gwe wanzibirako nti eddiro erya buno Obuganda bwonna teryalimu buduumizibwa mu lya mmere yenna, gaali maanyi ga mulongo munno Ssezzibwa so yali atusambidde ettaano, naye olw'obutiitiizi n'okusonyiwalirwa obujjajja bwaffe ensonga tezaalangizibwa. Kyetuva tumugulumiza, kyetuva tumutendereza ne tumusinzanga mu nnimi zaffe ze tutegeera obulungi. Obweza ne tubuddiza Kabaka Kinene ne Maama Nalinene. Waliwo abaakokoonyiwa okumanya ne bamirwa ddala okutegeera. Gwe byonna obadde munnabitone, omugezi eyeerowooleza, eyeetegeerera, eyeesalirawo, amanyi ky'ayagala, alemera ku kyeyeetaaga. Wazaala n'olera n'okuza n'osomesa n'otendeka n'obasaasaanya ensi nga tebamulekwa enfuuzi ezeggweredde. Nali sikulabangako ng'okulukusa ezziga. Wasubwa nnyo, wasaalirwa nnyo. Ssenkumba Makinyamume ne Nabiryo abaakutulukusa amaziga ago takukusangako olw'okukyaluka nga tebalidde kuze wano na mu ssetteeserezo. Simanyi Kato naawe ofa. Kaakati nno engeri mulindwa muwonge ge tuli naye wano, manyi ajja kukuyamba okuyita ku migration y'eri. Obubaka bw'omusawo omutendeke Kifeefe mubwanjuleyo muloope ate mukunge, kubanga ffe abakyali ebitulemye musinziire eyo mujje mutasembeera. Nakino nkyefumiitirizaako nnyo. Olina omukono mu mizannyo 27. Size emmundu 27 ezesooka ensiko. Tobanga ogenze kuyeekera. Ne best man wo Ashraf yantumye nkubuuze oba ceasefire y'obadde otegeka